Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba ne Mwoyo Mutukuvu abeere wamu naffe, ng'era tugabanako ekigambo kya Katonda akaseera kano, ng'era nzikiriza n'obubaka obwaleero bujja kubaako gwe buyambako eyo okusobola okuba ng'oyongera okunywera mu Katonda, okwongera okumanya n'okutegeera Mukama Katonda waffe Yesu Kristo, okwongera okutambulira mu butuukirivu n'okujjukira okwenenya olw'ensonga okwenenya Mukama atunaaza n'omusaayi gwa Yesu Kristo n'atunaazaako ebibi byonna, n'atuwa akakisa okudda ku kkubo ettuufu. Era ffenna abakyali abalamu ku nsi, Mukama atuleseewo ng'atuwadde akakisa twenenye tudde gy'ali, twenenye tudde gy'ali, twenenye twatule ebibi byaffe tukomewo mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo, tuve mu makubo amakyamu, kubanga mazima kino kye kiseera eky'obwakabaka bwe okujja ku nsi, ebyayagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ekyo kye yatugiriza mu ssaala bwe tuba tusaba ne tugamba nti obwakabaka bwo bujje, kyoyagala kikolebwe ku nsi nga kikolebwa mu ggulu. Kino kye kiseera. Olwaleero ngenda kwongereza ku audio gye nabadde njogerako, gye nabadde njogera omwami yafuna ekirooto, mu kirooto n'asisinkana nnabbi wa Katonda Musa, Moses, era nabadde njogera ku bimu bye baali bayogerako ng'amusisinkanye mu kirooto, ng'ali mu ggulu ng'amusisinkanye. Kati ngenda kwongereza okwo kwa audio ako ke nayogedde kuba yadde tebinaggwaayo. Nabadde njogedde nti omwami ono yabadde asisinkanye nnabbi wa Katonda Musa ng'amulabye, era ng'alabye Musa nga si mukadde era nga talina nkanyanya, nga si goyinza okugamba nti yabeera ku nsi emyaka 120 okusinziira ku ndabika ye, nga mu ndabika alinga omuvubuka w'emyaka 2, naye ng'ekikulaga nti mukadde kyokka, z'enviiri ze enjeru ddala ng'omuzira n'ekirevu nakyo nga kyeru ddala ng'omuzira, naye nga mu ndabika mwana muto era nga muwanvu ddala okusukkulumako ku bantu abasinga obungi, era nga wa kiwago, era nga baabadde basoma mu bitabo nga basoma ku bintu ebikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo, ddala ebyo bingi ebitawandiikibwa mu bitabo wano ku nsi, ebitali mu byawandiikibwa. Era nga Moses yabadde agambye omwami ono nti weewaawo naye ku nsi yali mukwano gwa Katonda, era yayogeranga nnyo ne Katonda, naye mu ggulu akyalina bingi nnyo by'alina okumanya ku Katonda, ekikula kya Katonda, ebikwata Katonda, olw'ensonga ne bamalayika ababadde ne Katonda emirembe gyonna nabo bakyayaayana okumanya bingi Katonda, n'okumuyigako, n'okwongera okumanya ekikula kye. Bakyayagala okumanyira ddala era banyumirwa nnyo okubeera nga buli kiseera bayigirizibwa ebingi ebikwata Katonda. Era nga Moses yagambye omwami ono n'amugamba nti mu kitabo waliwo olupapulo olulala oluliko omutwe ogwogera ku ekigendererwa kya Mukama waffe Yesu Kristo ku nsi, era nga kino kyaliwo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yalina emyaka 32 nga kyali kuno ku nsi. Kino kyaliwo yalina emyaka 32, ekyo kyali ku lusozi Mukama waffe we yakyusibwa, effeesi ye ne yakayakana ng'omusana, n'ekyambalo ky'alina ne kyakayakana nga kitukula nga kiringanga omuzira. Era Moses agamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yali agenze waggulu ku lusozi okusaba yekka, wabula ng'ali ne bamalayika abamwetoolodde. Olwo Katonda Kitaffe n'ajja wansi mu kire n'ayogera naye. Katonda Kitaffe n'annyonnyola Mukama waffe Yesu Kristo eyajja mu kifaananyi eky'omuntu ku nsi, naye nga Katonda Kitaffe n'amunnyonnyola mu bujjuvu ebyo ebyayogerebwa bannabbi, obunnabbi obwaweebwa ku ye mu kitabo eky'amateeka. Era Katonda Kitaffe n'ayogera ne Yesu Kristo ebikwata ku kufa kwe, okujja okubeerawo mu Jerusalem, era n'ambuulira
n'ambuulira okufa kwe, byonna ebinaabeerawo, abantu abajja omwegaana, okubonaabona n'ekiseera ekinaaba eky'ennaku, naye nga ogwo gwe gujja okuba omuwendo gw'okununula ensi, ogwo gwe gujja okuba omuwendo ogusasulwa okununula omuntu oyo atambulidde mu kibi, era ng'okwo okufa kwe kwe kulokolebwa kw'abantu b'ensi. Era Katonda Kitaffe era ku lusozi olwo n'alaga Mukama waffe Yesu Kristo engeri gy'ajja okufa, engeri gy'ajja okwegaanibwa Abayudaaya, era n'amunnyonnyola embeera zonna ez'ennaku ku lunaku olwo, n'amubuulira ne kuzuukira kwe agende mu ggulu. Era Moses n'agamba nti Mukama waffe Yesu Kristo ye nga yali kigambo, yamanya bino byonna, naye ng'omwana wa Katonda yali alina okusomesebwa taata, era taata yakikola, yasomesa mu bujjuvu ebyo taata byagala bikolebwe ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Era omwami ono nga bamunnyonnyola n'ajjukira ebyo byawandiikibwa mu kitabo kya Yokaana, bye baawandiika ne bagamba Mukama waffe Yesu Kristo ebintu byakola ku nsi, singa byonna byawandiikibwa, ebitabo byali badde tebirina kifo kimala wano ku nsi, ebitabo byalijjudde ku nsi ne watabaawo kifo kimala, kuba ebintu byakola bingi nnyo. Ekyo kyawandiikibwa mu kitabo kya Yokaana. Era Musa n'agamba nti ebintu bino byonna byawandiikibwa mu ggulu, era bangi bajja bisangayo, ng'ekyo kyakolebwa olw'ensonga nti abaana ba Katonda babeere bamativu bwe banaaba batuuse mu ggulu, basome era bamanye buli kimu, babeere n'okumanya ebikwata ku mwana wa Katonda byonna mu bujjuvu bwabyo, nga bajja bisanga mu ggulu. Era omwami ono eyalina ekirooto kino n'abuuza musajja wa Katonda era nabbi wa Katonda Musa, n'amugamba nti walina enkolagana ennungi n'obumanyirivu mu nnaku wali wajja ku nsi, mu kiseera Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali ku nsi. Ebyawandiikibwa ebigamba nti ku lusozi olwo Mukama waffe we yakyusibwa, olusozi olwo nabbi wa Katonda Musa bwe yajja ne Elijah, Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ali ku lusozi wamu n'abayigirizwa be Peetero, John ne James. Era Musa ne Elijah ne bajja ne boogera ne Jesus ku bikwata ku kufa kwe. Moses ku kino n'addamu n'agamba nzijjukira bulungi nnyo omukolo ogw'olunaku olwo n'essanyu abaana ba Isirayiri bwe baali bagenda okusala omugga Jordani okugenda mu kifo ekisuubize eky'obusika bwabwe. Era Moses agamba nali neesunze nnyo era nga sirina na bugumiikiriza okugenda mu kifo ekyo ekisuubize, naye okusalawo kwa Katonda n'asalawo nga sirina kugenda nabo mu kifo ekyo. Era ekyo Mukama ky'ayagala kye kirungi gye tuli era kye tulina okugoberera era kye kisinga obulungi. Mukama teyanzikiriza kgenda mu kifo ekyo ekisuubize, era ku kiseera ekyo saamanya nti no Mukama aliddamu essaala yange ey'okugenda mu kifo ekisuubize oluvannyuma lw'emyaka emingi. Era Moses agamba nti ku nsi nga wayise emyaka mingi, wadde mu ggulu kyali kiraga ssaawa emu n'ekitundu, lwali lunaku lwa ssanyu Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatuyita ku nsi, nze ne Elijah. Yali yaakafuna amaanyi gonna n'obuyinza ku nsi ne mu ggulu. Sisobola kunnyonnyola ngeri gye nawulira nze ne Elijah nga tuyitiddwa olunaku olwo. Twali kumpi n'entebe ya Katonda Kitaffe nga twogera ku ebyo ebigenda okubeerawo ku nsi, nga twogera ku kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba, nga twogera ku mukisa, ku kirabo
eky'Omwoyo Mutukuvu ekinaaweebwa abo bonna abanaagobera Mukama waffe Yesu Kristo, abaana ba Katonda ku nsi. Era ekigendererwa kyange ku nsi, bino Musa yali abyogera, era ekigendererwa kyange ku nsi kwali kuwa kubikkulirwa na kulaga ebintu bibiri eby'Omwana wa Katonda, okufa kwe n'okununula ensi. Bwe nali nkyayogera ne Elijah nga tuli mu maaso g'entebe ya Mukama Katonda, malayika Archangel Michael akulira eggye ery'omu ggulu, eggye lya malayika, n'ajja n'embalaasi n'ekigaali ekyaka omuliro. Eyali avuga ekigaali ye Jehuko, akulira abakugu mu kuvuga embalaasi n'ebigaali mu ggulu. N'ajja we tuli. Malayika Michael n'atugamba nze ne Elijah nti batuyita, Mukama waffe Yesu Kristo atuyita. Era mangu nnyo twayingira mu kigaali, ne Jehuko n'avuga ekigaali, ne twolekera olugendo lwaffe okugenda ku nsi okusisinkana Mukama waffe Yesu Kristo atuyise. Awatali kulinda kintu kirala kyonna, ekigaali kyayambuka ne tuyita ekigaali kyayambuka ku misinde gya kitangaala, ne tuyita mu geeti ey'e Menase, ne tufuluma eggulu. Olwo ne tuyingira ekifo ekirala ekyalimu ensozi, ekyalimu ebikko, ne tuyita mu kifo eky'okwesiima, era ne tugendera ku sipiidi ya birowoozo, ne tuba nga tutuuse ku nsi. Buli kimu kyabeerawo mangu nnyo, mu kaseera ka mangu nnyo, tetwafuna budde bwogera. Twagenda okulaba nga tutandise okukka ku lusozi, nga tuyita ku byalo, nga tuyita mu nsozi, nga tulaba emigga gitandise okulabika, nga tutuukidde ddala ku nsi, nga buli kimu tukiraba bulungi. Archangel Michael n'akolera Jehuko akabonero, n'amugamba agende ekigaali akiyimirize ku lusozi Ebo. Ne ŋŋamba Michael muddu wa Katonda nti tutuukidde ddala ku lusozi we nnali nga nkyali ku nsi, we nasabira essaala yange esembayo. Moses yayogera bino. Wano ku lusozi we naleka n'ekyambalo ky'omubiri gwange, ndi musanyufu nnyo okukomawo ku lusozi luno ku nsi, era n'omubiri gwange gwateekebwa kumpi mu kifo kino. Archangel Michael n'addamu n'agamba ekintu ekyo kituufu ky'oyogedde. Omubiri gwo we gwagalamizibwa manyiiwo. Nja kuddamu njogereko naawe ku nsonga eyo oluvannyuma, naye mu kaseera kano twanguwe tugende, Mukama waffe Yesu Kristo atulinze. Bwe twafuluma mu kigaali eky'omuliro nga kiyimiridde ku lusozi Mountain of Olives, ne tutambula ku nsi, ne nejjukanya ebiseera byange nga nkyali ku nsi. Era wadde nali ndi mu nsi ensuubize, Mukama yali azzeemu essaala yange oluvannyuma lw'ebbanga ery'ebyasa. Nayagalanga nnyo okubeerako mu nsi ensuubize, naye oluvannyuma Mukama yaddamu essaala zange oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Mu kaseera katono twalaba ekire ekiddugavu nga kiri waggulu w'olusozi, ne tutandika okutambula nga tugenda ewali ekire ekyo. Ekire bwe twakituukako kyanzijukiza ekire ekyatukulemberanga mu ddungu, ekyakulemberanga eggye ery'abaana ba Isirayiri mu ngendo zaabwe zonna. We twatuuka ku kire ekiddugavu, ne nsooka omukubako eriiso oyo Omwana wa Katonda, omuntu mu kifaananyi eky'omuntu ate era nga Katonda. We twamusemberera ffenna kwe kusooka omukubako eriiso, nze ne Elijah, oyo eyali Katonda ate nga muntu. Yali ayambaziddwa ekyambalo eky'omu ggulu
olw'omukolo ogwo. Twamusanga ali ku maviivi ng'ali mu ssaala akyasaba, n'abayigirizwa basatu baali kumpi naye nga babikkiddwa ekitiibwa kya Katonda nga balinga abeebase naye nga batulaba. Baali balinga abeebase ng'amaaso galinga agazibiridde. Mukama waffe Yesu Kristo yayimuka ku maviivi ge n'ayimirira n'atwaniriza n'okwagala n'obukkakkamu n'ekisa. Ekifo kyonna ne kijjuzibwa ekitiibwa kya Katonda nga tulinga abali mu maaso g'entebe ya Katonda yennyini. Kyali kyewuunyisa nnyo okubeera nti ku nsi ate waliwo ekitiibwa ekiringa eky'omu ggulu ku ntebe ya Katonda. Kyali kyewuunyisa nga tetukyajjukira nti tuli ku nsi olw'ekitiibwa kya Katonda ekyaliwo. Era twamanya nti akaseera katuuse Mukama waffe Yesu Kristo abeere ekiweebwayo olw'okulokolebwa lw'ensi. Nalaba ekitiibwa kya Katonda, amaanyi ga Katonda, obwakabaka bwe. Katonda we yandeetera feesi yange okumasamasa ng'omusana ku lusozi Sinaayi. Era ebyo bimanyiddwa bulungi kubanga byawandiikibwa n'obwegendereza. Nzijukira bulungi nnyo bwe nakyusibwa n'olusozi lwonna olwa Olives ne lukyusibwa, era akabonero ak'ebiseera ebinajja mu maaso, era ebiseera ebyo binatera okutuuka. Ekitiibwa ekyo ekyekyasa ekya Kristo okujja okweyoleka ensi, n'abo bonna abamugoberera bajja gabana ku kitiibwa ekyo. Twayimirira wamu ffenna olw'obujulizi obwo obw'Omwana wa Katonda, era bwe twamala okwogera Mukama waffe Yesu Kristo, twayogera ku bintu bingi. Twayogera ku kufa kwe, ne twogera ku bulokozi, ne twogera ku Mwoyo Mutukuvu, ne twogera ku nteekateeka y'okununulibwa abantu. Oluvannyuma nga tumaze okusiibulibwa, abayigirizwa be basatu tebaalaba muntu yenna okuggyako Mukama waffe Yesu Kristo yekka gwe baasobola okulaba nga ffe tumaze okuvaawo. Ekkanisa kati erina obukakafu obumala obukwata ku kikula ky'Omwana wa Katonda era nga ye Katonda, era basobola okumuteekeramu ddala obwesige olw'ekiweebwayo eky'omuwendo Mukama waffe Yesu Kristo kye yakola. Twalinga abaamumanyira emyaka mingi nnyo egyayita, era najjukira nti ye yeyambikkanga ku nsi obulamu bwonna, okubonaabona kwonna kwe nayitamu, era ye malayika w'endagaano ya Katonda, era kyekire ekyakulemberanga abaana ba Isirayiri mu ngendo zaabwe zonna mu ddungu. Yesu Kristo nga tannaba kujja mu mubiri yali kitangaala ky'omu ggulu, era bwe twamala okwogera naye ne tuyingira ekigaali eky'omuliro, era Archangel Michael n'alagira Jehiko eyali avuga ekigaali okusimbula. Amangu ago Archangel Michael n'ambuuza wali yagadde tugende tuyite ku mpuku awaagalamizibwa omubiri gwo? Ne nziramu ne ŋŋamba nti nja kuba musanyufu. Era Archangel Michael n'alagira Jehiko eyali avuga ekigaali eky'embalaasi eky'omuliro agende ayite kumpi n'empuku awaazikibwa era awaawummulizibwa omubiri gwa musajja wa Katonda Musa. Bwe twatuukawo ne tuva mu kigaali, Archangel Michael n'agamba omubiri gwo wano we gwagalamizibwa. Okutuuka ku lunaku luno teri muntu yenna ku nsi abadde amanyi kifo kino. Twafuna etteeka okuva ewa Mukama Katonda omubiri guno gugalamizibwe mu kifo ekyekyama ekitamanyiddwa muntu yenna owa Isirayiri olw'ensonga
baali bajja kujja basinze omubiri gwo wano we gugalamizibwa. Era omulabe Setaani yeesunganga nnyo okumala akabanga kanene omubiri gwo guziikibwe mu lujjudde. Archangel Michael n'asonga ku mpuku n'agamba wano we twagalamiza omubiri gwo n'ebisigalira byo, era twaggyawo amayinja gonna ne tulaba omulyango gw'empuku. Era musajja wa Katonda Moses agamba ku kino yafukamira n'avunnama ne yeebaza Katonda ow'eggulu n'ensi olw'ekisuubizo eky'okuzuukira, kubanga kati yalina obujulizi. Ne tugenda wamu ne twambuka. Musajja wa Katonda Musa bw'ati bw'agamba, ne bagenda wamu ne bambuka ku kifo ekyo. Najjukira emyaka mingi yayimirira ku kifo ekyo ng'asaba Katonda. Era musajja wa Katonda Musa agamba ebirowoozo byonna byajja byakomawo bujja buli kimu. Essaala ze yasabanga ng'ali mu kifo ekyo kyennyini yali musanyufu nnyo, kubanga yali afunye akakisa okukomawo ku nsi, okutambulirako ku nsi omulundi ogwokubiri. Archangel Michael n'agamba tulina okugenda mu kigaali eky'embalasi ey'omuliro, tugende tuyite Bethlehem, olw'ensonga waliwo emyoyo ebiri egyakava mu mubiri gyabwe abaakafa. Tulina okugenda tubanone tugende nabo mu ggulu. Era bwe twagenda ne tusanga emyoyo egyo ne tugyaniriza ne giyingira mu kigaali ne tugenda ffenna mu ggulu. Bwe twatuuka mu ggulu, Elijah n'asigala n'emyoyo egyali gyakatuuka mu ggulu ng'agibuulira ebikwata ku Katonda Kitaffe Yesu Kristo, ng'agibuulira ebikwata ku ggulu, ng'era agyaniriza n'okugyanjulira abalala abooluganda abali mu ggulu abanasobola okubalambuza n'okubabuulira bingi ebikwata mu ggulu, n'okubabuulira ebyawandiikibwa eby'enjawulo ebiri mu ggulu. Mukama bakuume, kansuubire akagero ako wajja kubaawo abaako ebintu ebitonotono eby'okubikkulirwa byayongera okumanya ku kukyusibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo ku lusozi. Mukama bakuume.